kyonyo kubeera ng'olaba olunaku lwa leero nzize ne dokita ajje atangaze ku bigambo byonna ebitambula ku social media ddala oba ku DNA ya Kafeero. Bingi ebyogeddwa, bingi bye tuwulidde, twagala abittaanyeeko tutegeere DNA entuufu yandibadde etya era biki ebiyinza okuba nga bikolebwa. Low sperm counts ze boogerako ezaalemesa Kafeero maybe okubeera nga azaala abaana bagambibwa okuba ababe kiyinza kuba nga kyafekitinga kitya omuntu era kijja kitya okubeera omuntu ng'olina low sperm count. Ninde dokita olunaku lwa leero tugenda kuba tulambagga naye tuyite mu bintu bingi nnyo ebyenjawulo ebyekuusa ku nsonga ezo. Nze Ade Wilberforce Muyanja wonna wesinzidde ali mu Uganda, East Africa wamu ne diaspora ng'olaba Focus TV okola kyamaanyi nnyo. Olunaku lwa leero njagala otuule kakane tugenda kuyiga ndi ne musawo nga twogera ebigambo byobadde omanyi ne byotamanyi osobole okubeera obinyonyoka bulungi. Musawo obulamu bugamba ki? Mulungi akabuliriro mwetuli mpola nkunoonyeza naye era ndowooza tugenda okwawukana nga mpadde ku nkalu bannange nkunoonyeza nga bunaku oli bizi obuliyo naye nga n'akasente okanoonya. Uganda ndowooza mwagikamudde ne mugimalamu ssente. Uganda w'obeerera bizi naye ng'ate n'ebikufuula bizi tebireeta kasente, tebirina kye bikwongerako. Obeera bizi okuva January paka December bakubuuza bulooka 10 nga toziraaza ogenda kuzirya. Nkitegeera. Nsaba obuze ku bantu dokita. Nsanyusa okulaba ku balabi baffe aba Focus TV abagyekuumiddeko mukola kyattendera, tubeebaza okuba nga tuli wamu we tuyiga, we tuba tusobeza ne mutuwabula ne mutuweereza bu message obwo bamukola kyattendo. Ne leero era katufunyeemu omwaganya tukwebaza tukyaza okuba tusobole okukkaanyamu tunyumyemu tuwayeko ezo ensonga. Dokita tonna ebisoboka nsaba byobadde obirabe ogoberedde nnyo embeera ya DNA eza Kafeero zino era n'okutandika gye kuziikulwa kwebyo nanga bibadde bijja mu mawulire. Biki gwe byolabyemu ebyenkizo nga tetunagenda ku DNA ebiki byolabamu mu nsonga ya Kafeero? Ku nsonga eno ensonga ya Kafeero kye tuyinza okugamba nti ekisookera ddala DNA bw'aba yakolebwa kituufu eyinza okuba nga yakolebwa ne results nga zeezo. Naye mu kusookera ddala omutima mwe byakolebwa, embeera mwe yakolebwa, ekyokubiri n'engeri gye baakwatamu process. Kuba abeerawo ekintu kye tugamba nti twetaaga parties zombi nga zibelivinga mu process egenda okolebwa nti ekiba kivuddemu babeere nga bonna basobola okukikkiriza accepting bagambe nti kyekino. Ate ne transparency mweyo kyekintu wakati kye tulina osooka okubuuza nti DNA baali bagikola baani abaagikola era abantu abo tebalina interest mu ebyo ebyakolebwa. Ekyo ekisooka. Ekyokubiri bwe tuba tumaze okugamba nti tebalinamu interest mu ngeri mwe baagikolera obwerufu bwabo n'abo abaagikola be baani. Kuba mu nkola ey'ekigunjufu omusawo bw'aba nga agenda kukola ku kintu ekyo alina okugamba nze musawo gundi nasoma ku kino era nakuguka mu kino. Kuba si nti muntu agenda kukola DNA eyabimera atajja akola DNA ey'omuntu ow'ebisolo atajje mu by'abantu. Era nga bw'olaba nti twawula tulina omusawo w'abantu n'omusawo waki kati nakino era bwe kirina obukugu ne certificate. Era bwe twanditegedde nti babiwaddeyo eno bwe bati obulambulukufu omuntu nga tonnamugaa nti tugenda kukola DNA olina sooka munnyonnyola nti procedure zino ze tugenda okukola bwe tuti ne bwe tuti. Wabula si kuva eri nti kooti ebawadde ne mugaa batuwadde omukisa okugenda okuziikula muziikule ki muggyeyo ki nga mubadde temunamwandigisoose ne mutuuza famire nabali ne mubagaa nti tugenda kuggyayo DNA gye twetaaga either yagumba oba kubisagiro oba busomyo oba linnyo mu ebyo mwe tugenda okugeneratinga. Ate gwaliwo ng'omulamu engeri gye tasobola kukuula linnyo oba gye tasobola kujja mutugenda kujjako eddusu tugire bwe tuti ne bwe tuti n'obibanyonnyola bwe bamala okulaba nti birayiminga oba bikwatagana ne mulyoka mukola ki ekibayita transparency. Tulimu ethics z'obusawo abaana n'obanyonnyola ekigenda kukolebwa ne bakikkiriza.
bwe bakiganda tekikolebwa. Kati ate bwe mbanga sitegedde procedure ziri rights emabegako ze nabanyonyola nti oli ne bw'oba ogenda mukuba eddagala olina omunyonyola ogenda mukuba ddagala ki ogenda ddiisaawa likola litya lireeta side effect ki era osuubira ddemu kuba kumala bbanga kyoba mu ddoozi ki abe nga abimanyi. kati nakino nakyera bwekito bwe kiri bwe baba tebanyonyola baana titugenda kukozesa procedure eno badde mboggiwakanya. Waliwo omwana we yaŋŋamba ye okukkiriza okuziikula babagamba bagenda kikola scientifically tebagenda kuziikulayo bagenda kuyisaamu akatuli balina ebyuma bagenda okukozesa bagende nga bakamonitalinga wano waggulu nga tebamuziikuddeeyo anti era kati anti ekyo kyenkugambye nti bw'oba naye bagenza okwekanga nga basimulayo ne bamuggira kati nyinza okuwaayo ekyokulabirako nti ng'oggyeko n'ebyo binnyininyini ne procedure gye baakola zisobola okwaffectinga ebisigalira by'omugenzi bitya kati kankuweyo ekyokulabirako nti watya nga mbadde eggumba oba akatundu ke tujjayo omusawo n'afuna ekintu ekimusala akasaayi ne kagenda ku linnya eryo oba ku ggumba eryo ne batuuka okujjaabulula nga DNA ze bakozesezzaako ku sample ezimu ze bajjako okutesitinga n'okukola cross matching ng'oluusi si kyekyo awo kuba kati naye bano baali bakugu bano baali batwala bakugu obukugu tetukiwakanye obukugu bubeerawo neera n'ensobi zikolebwa zisobola okukolebwa omukugu era mu kukola testi ya DNA wabeerawo ebintu emulimu era ebisobola okusoba okugeza muyinza okubeeramu kemiko nga mungi kemiko asobola okutta by the singa tuddayo eri emabega n'enkunyonya DNA ekyeki kali kabeera nga blueprint y'obulamu bwo kanso asole munnamateeka kyeyali annyonnyola luli yali agamba nti baakwata abakugu abamanyi ekyokukola bye baakozeseza mu sisitimu eno yonna abakugu kituufu naye baakozesezza obukugu era procedure gye baakozesezza ebintu byonna biri intact tebyajja mu kusoba awo ye bwe tutuuka mu laabu ne tugamba nti kati eno yebadde sampo y'akafeero naye nga mu kuleboli nga babadde tebagirebolinze oli najja n'akyusa ne wababa bayita emabega si byagamba nti kuyita mabega nabwabeera musawo yennyininyini asobola okuwubwa n'awaba sefute y'ebyo ebintu bye baakozesezza byo biri bitya kyova nkugambye nti obadde olina osooka okunnyonnyola bali ababigendamu babimanye. Dokita nayegadde kuyisaawo osooka otuwe gwe biki ebiri wano byolaba mu keesi eno ya DNA. Then wali olyoka otuzzeeyo kati mu technicalities tutegeere ekyamazima kyo tukirize nti DNA bagikoze ne results zezo ze baleese nga bo naye kyetwandibadde twebuuza abaana nga bo baabawa olukusa ne babanyonnyola biki ebigenda okukolebwa era kigenda kukolebwa kitya era process eyo babamala oginnyonnyola era ne babeerawo process eyo yali njerufu kuba abamu bwe bavudde ne beemulugunya ne bagamba buli wabeerawo okwemulugunya ng'omanya waliwo ekituli ekiriwo omuntu ayinza kuva eri neyeemulugunya nga talina nsonga. Transparency yandigiddewo wano naddala mu kukebera kuba ekisooka tekitwala lunaku lumu ndowooza si kyo kisinziira agensi y'eki waliwo enkola yonna yandikoleddwa ne bajja mu bulambulukufu nti bannange kaakati tutudde wano tebo yiino musayi gwa kitammwe guuguno tutadde wano DNA ye gwe yiino wano naawe yiino wano tutandise kati kansooke transparency yabadde yeetagisa kati kansooke nkuweyo ekyokulabirako olaba mu baana b'akafeero bano abana wadde bakaayana naye kwaba baneera kuliko gwe bakakasa nti omu ku at least ye pure mwana waane lwakafeero naye twandigambye first born kati katugeze nti swazi bamugjeeko beemulugunyaako oba ne bejjako omuwala katugambe nti naye bamukkiriza kati bakwate omuwala ne sampo ya taata
bwe bamala okukakasa nti ddala zino zimaakinga obeera ku shuwa ddiru nti sampo ya taata ebeera ki ntuufu ng'osoze kupima bano ababiri kati sampo ya taata gye bakwata ne bakozesa cross matching nabana abalala okitegeera naye nga tumaze kukakasa nti sampo eno yebadde ki watya nga babadde bagikozeseza nga lwo sampo ze batabisa oba endala ne bazireeta nga bamikisinze ezo mu reagents ze tuba tukozesa nga yo tebadde eki ne dokita ne bakikola mu ngeri mu raundi zisatu eya gavumenti nekola kyensombi yemu eya polisi nekola kyekimu n'eri eyasooka bw'okimanyi nti buli poliisi lweba eyina okukola ekintu eyina okuwa ripooti ng'oggyeko results zaakyo bw'owawaabira omusango ku poliisi bakunnyonnyola nti kati leero tugenda kukwata suspect tumufayirinze tumuggyeko statement tumaliriza kati tumutwala okimanyi nti ezo zonna procedure n'ezo ripooti ogifuna ng'ogijja ku poliisi kati poliisi bwebanga yabadde mbino ebintu bo babadde bajja bagaba ripooti ku buli stages ze bazze bakola okuleeta transparency batuleetedde final results ate twagala results naye transparency obwerufu nti olunaku olwaleero bannange tugenda katandika synchronizing kubanga twe baba batugamba nti results twabadde tulina zifuna bwe tuti ne batugamba ate bazongezaayokko omanyi mulimu ebimu bye mbasaagala gwe alaba abagoberera Focus TV nkwebaza okubira ng'okiraba nine musawo dokita ono njagala lunaku olwaleero tuveewo nga tutegedde ebintu ebisingira ddala obukulu dokita obadde okubakubicho kati njagala tutandikire ku first things first DNA kitegeeza ki DNA mu lulimi Oluganda twandigambye endaga butonde y'omuntu ndaga butonde ebeera nga blueprint nga bw'olaba nti ozimba ennyumba nekulaga bweneefaanana ne bweneetambula neeno ndaga butonde DNA mu luzungu kigambo kizibu muko deoxyribonucleic acid bwekityo bwe kibeera nti kali kabeera kandibadde nga kalandira akajja kakutambuliramu akoolulyo olwo naye akalandira ako akoolulyo oluusi tekategeeza kufaanana ate tekategeeza nti mwenna mugenda kukola kyekimu bwa waliwo akalandiro oba akalyoka akasobola okwetikka buli kikolwa kyo oba kufaanana ako n'abeerawo akalala nga tekagenda kukola kintu kyonna kikufaanana ng'adde okayina nga asidi n'olwo olulyo kituufu lulwo naye ng'okufaanana ebikolwa enneeyisa omwana ne kitaawe bali paralero nga gwe oli muwombeefu kitaawe yali mulalu ono alya nnyo ono tayagala kulya oli musajja wa mubiri mutono ono n'agejja naye nga muli nga pulinti kali eri akatiba mulya kekaki kekamu eyo DNA era abawoza nti okufaanagana kisoboka n'ate era erudda tekisoboka gwe tolabangayo mukonjo nga mumpi n'azaala omwana omuwanvu nga kitaawe ne maama we bonna bampi ne bazaala omwana nga ki naye ng'ate mwana waabwe ate nga mwana waabwe ne bakola DNA ng'eri 100% oba 99.99999 gyekoma nga mwana waabwe musawo waliwo akantu walira abantu kebyebuuziza mu DNA nti mubaamu percentages naye mbu tebabasomedde baaba n'okumanya biba byetaagisa omuntu obbiyo andi kati kisoboka percentage osobola okuba nga percentage walina kwe bareetingira percentage eyataata ebiseera ebisinga ekitono ennyo eyina kubeera ku 99.9 oba ku 100 nti
omusajja enkwaso ze zezikola omwana si za mukyala. Wabula waliwo embeera ezisobola okujja enkwaso ezo ne zaffectinga DNA ne wasigalamu kali akatono ak'omwana okufaanana maama naye ate nga enkwaso ya taata. Mbeera kyeyinza okubaawo eyo. Embeera etera okuleeta ng'enkwaso z'omusajja nnafu oba ng'omusajja mulwadde, ebirwadde ebimu nga bonoogamba sikoseero, omuli sukaali, biki ebyo, oba okukozesa ku biragalalagala byonna kasaba nga zigenzemu eyo embeera, oba omukyala. Jjukira nti chromosome zibeera enkwaso ezo eza DNA nga ze zigenze zeekolamu. Kati ziyinza okujja naye ng'embeera yonna omukyala yakola ki? N'akusinga amaanyi.